muli mu panic wano mukola ebintu exposing ddala temukola mubitegeera okitegeera bino temubitegeera njala kubuuza kati gwe otudde mu office oba muli ku secretariat oba muli state house oba muli mu away company eryerugogo gye muli mwafuna ddala hakazi bajja bahanga buli page solution eri bweti mugamba mulina emitwe mulina political maturity mu mitwe gyammwe era mulina ssente mulina buli kimu lwaki temufomingawo NRM social media platform ku Facebook ne zijja zinyonyola abantu ffe byetunyonyola ate mwe kimukola ate kujja ku hacking page zaffe ne mutandika kuteekayo ate ebintu ebiri muteekayo edit papers za nopo nga muteekayo fake news one njala bagamba ekipapula ekitambula ku social media kyonna ekiriko nopo nga kibadde ku page yange gye bakitadde ku page ya National Unity Platform ekya party original nayo fake tewali kye bagamba remember emabagako nabagamba nti Museveni ne bamafia be aba iso bapulaninga nnyo okwagala okukozesa amaloboozi ga Kyagulanyi nga bagagassegase singa abeerawo ensasagge okugazanya ku TV ne ku radio ne ku social media okuba olwo Sandra Robert Kyagulanyi sentamu yayogedde ekyo kifu tekiriyo nakibagamba dda nakati olwaleero wetwogerera balirwana abasinga obungi balina ennyumba zabapangisa mbateekawo gadgets ezisika amaloboozi ezisika buli kimu ezikwata ebifaananyi ezira buli atambula wa Robert Kyagulanyi ziba baziteekawo nene neewuunya bapangisa oba bannannyini mayumba go opangisa otya state ejjetandika okutega gadget ewa neighbor ogomanyi nti mumaze emyaka mingi nnyo tulwa nti ebintu bya kisiru nnyo era kyovula nze neewuunya bannayuganda omusajja abafuga ali musajja wano si munnayuganda tu mubbi firi alemedde ku ntebe yababba bubbi still nojja n'opangisa omuntu omukkiriza ajja apangiseewo kanjera bagamba ebbaluwa esatulatinga ku social media eyo fake letter Robert Kyagulanyi Sentamu yabagamba agenda kuzoganya Museveni mpaka lwanakkiriza nga avudde mu ntebe ate nga mission nabagamba ebeera 221 era etandise era gyalabbangu era mbagambe nti ebbaluwa yetambula eyemusanze ku social media nfu NRM yegitaddeyo ne gavumenti yegitaddeyo so saagala mugimalirako obudde mugiveeko era temugitambuza bbaluwa eyo mugideritinge bulungi nnyo bahaakinga kyebaagala naye ffe twabagamba tugenda kulekera awo bakubalekera platform zaffe tujja zikolerako mpaka nga babanyiddwa ne bazireka tujja zikolerako era musigale nga muzifollowinga mpaka last ekirungi nti mutuyamba ne mutugamba nti bataddeyo ekintu bwe kiti tujja kideritinga bo baleke boonoone ffe tujja kulongoosa nga bwe twakibagamba so ffe twetaaga victoria ffe by all means olwaleero ndowooza ebbaluwa omaze ogyogerako nti bali mu kuhaakinga era ne president akitaddeyo ku page ye n'agamba nti NRM kyesinga okumanya kati kugenda nga bahaakinga page eza National Unity Platform ne page z'abasupporters ba NUP okuba nga bateekayo ebbaluwa ezo kyebasigaliza kyokka tebalina ebbaluwa entongole eya NUP 1 ejjira ku mutimbagano gwa Robert Kyagulanyi Sentamu ogugwo gwa Facebook ejjira ku platform ya NUP entuufu ngeri ebagitaddeyo era ng'ababuli ntegenda kubeerayo omwogezi w'ekibiina George Sonyinya abeera nayo thereafter naffe ntugifuna tugiteekayo sesseeno enkolere ya NRM gyetaddeyo okwagala okulezesa abantu so eyo ebbaluwa nfu tetulina kyonna tewali kigenda maaso twabagamba ne tugambayo Sir Tabasana Ntono Wakalekezi nti ffe Uganda twagala tulaga abantu nti mbadde muyita abasiru basinga obugezi kati we are proving them nti baba badde abalowooza nti basibagezi be basiru tosobola kuŋŋa nti omuntu oga nti ofize gavumenti emyaka 35 osobola okonsentrata ku kintu bata hacking ng'oyagala abantu bajjako information bategera information kitegeeza temulina kye mulinawo ekyo kyo sigenda kiwaako ekyebbaluwa mukitegedde njagala kugenda mu maaso njagala tugende ku nsonga ya Simon Bakama eyo diversion temugenda ku bintu byonna ebimusanga ku platform ba ku social media byabakama ng'omuntu ali mu panic era ndabagambye musabire nnyo bayinza omutta obutatuuka mu kooti ng'obujulizi kubanga byabakama talina budde bwagenda spendinga mu kooti ng'alimba abantu kuba talina results gye yazijja byabakama bayinza omutta okusinziirako information gye nnina naye mumusabire nnyo kati ekyo kisagala sirwako ekyo kye batadde ku makya its kind of diversion bakola information bagiteeka mikutu gyabwe nabagamba dda mwanifollowinga emikutu eyo gyonna bye tuyita online what zibira online baziyita batya omanyi NRM ne Museveni ne bamafia be balina bu tabloids bungi nnyo tabloids obupapula obeera ku online ku social media oba amawulire tebulina ofiisi ntuufu oli asobola okubeera nakewaka n'awandika article n'agiteeka ku social media so ezo tabloids nyingi nnyo New Vision erina tabloids SFC erina CMY erina ISE erina n'abantu ne State House erina tabloids zaayo kwe kuli Nairo Post kwe kuli bungi nnyo mu bumanyi obutambuza amawulire ago
nga bateekayo kino kibadde bwe kiti kati amawulire ga Kabaka eyo yabadde fake news and diversion Kabaka talina ko wasinza kuyimirira gamba kooti esukkulumu esingako mbw ate bagoba omusango gugoba eno ye format mugenda mu kooti nga bakusavinze ne muwoza kati mukuwoza bumala okuwoza lawyer owa side empawaabirwa okusinzira ku yekyabalabye nti omusango teguliimu n'alyoka asaba omusango bagwoze nga bamaze okugwozaako nessusu kuva eri mu bbanga mbw ate bagwe bagugobe kitegeeza eyo fake news njagala mubeeremu nga mutegeera ebintu bino that is fake news namwe ne mugobera nti ali Kabaka asaba omusango bagobe ne mugobera temugoberera eyo kasasiro ekyo tekiriyo tasobola kuyimba bweru wa court n'agamba gogobenga ani yagwabye eri bagiyita high court ya supreme court esembayo tebagibuuza bibuuzo yalina okubuuza bibuuzo kati agamawulire ge mulina okugoberera Kabaka mbwe yagera omusango bagogobe eyo fake news Museveni akikola bwa Museveni asobola okuwandiika ebbaluwa ya European Union n'agati European Union eteeseza ne Kyagulanyi bo basinkale bateese kitegeeza regime eri desperate nnyo njagala bategeeza Robert Kyagulanyi Sentamu Eke Bobi Wine talina muntu gwagenda tula naye ku mmeeza kuteesa kubanga yabagamba nze sinze neeronda bannayuganda ebannonda okubakikira ng'omukulembeze waabwe it's mandate on Ugandans to accept but not Robert Kyagulanyi Sentamu era yakibagambye bulungi sigenda kuteesa na muntu yonna njagala state house kubanga bannayuganda bannonda gibeeramu so si kujja kunegotiatinga na muntu omuntu ali mu kupressurizing ekintu kino ate yatuprotectinga gwe tuyita omungereza yali mabega oposhinga ekintu kino kubanga omungereza ono abadde lunyenga abba n'omusajja ono nga babba ebibogaga bya Uganda obimala mu Uganda nga babitwala era babigabanya mu kkubo y'ensonga lwaki baagala nnyo dialogue ebeera tegenda kubeerawo era njala kubiriza nnyo abantu b'omu Bungereza mwe balinya bawandiisa amabaluwa gatuuse mwongere nga mupiika Boris Johnson amabaluwa n'abantu abalala bateegere nti Uganda is bleeding ekyomukazi wa Akoni ndoza Akoni ebbaluwa yazifunye ndabya respondinze mukazi we ne yayinza okuba ddi bagivuddemu Mama Awards ezo nazo zavuddewo until further notes kati bano serebu ali mu kwekubya emizimu simanyi ono yakoze eki temugendayo ndabyeko ono omuyimbi yayimba simanyi bikola bikyambu naye yagudde eddalu that is diversion okitegeera omuntu alina ebyokukola tagwa ddalu okujja ngwenda gwewabba oba olina akuloga so nakyo mukitegedde bulungi zo diversion NRM yesobole tina kyesobola tosobola kubulya abantu bonna ensonga endala mulaba pasita nga bagenze okubuuza ku Museveni information gyenfunye bambi eri bweti abasajja battu Museveni kyabakoze enkoko ekikola bazzukulu baayo era mwegendereze nnyo era mubasabire nnyo bapasita abo bayinza otandika okukunkumukanga ebiyenje nkiddamu mwe mulowooza nti bagenze mu congratulatinga yabakenese yabategedde era bwe bavudde mu meeting eyagera laba bino ebifiire byonna bizzaana okunfera mu byazzi byadde bibimpagira so njala bagamba nti abapasita bammwe abazze genda okungratulatinga Museveni kye baguddeko tebakitegeera omusajja abategedde baffere babbi era mulinde batandika okukunkumukanga ebiyenje temulowooza nti nze mbaloga oba mwe mbaloga Museveni yabategedde baffere nga baffere endiga zaabwe bwe bamufera n'asipendinga ssente empya n'enkadde bakina Sserwadda Kayanja n'ono yali mu bufumbo ono Kiganda nayogera ng'amayembe mu ssabo ono Kiganda omu Kisenyi wali eri gye baanika amalooyo bayitayo ku maziroodi kyaki yakiga gundi oyo pasita Kiganda eri ku maziroodi luguudo mu Kisenyi oba Sumaali kati pasita oyo Kiganda ayogera ng'amayembe ga Nambaga oyo Kiganda n'obufumbo bwamulema mukazi we omusajja asiika chapati yamutwala kati imagine oli pasita tosobola kumanijinga makaago omusajja asiika Rolex najja n'atwala mukazi wo gwe nawe oba okyalina credibility ekyeyigira mbantu n'okola ki n'oyogera oyo aludde mbuweereza emyaka gigenda kuwera 40 naye yalemu okutegeera nti ensi eyagala change kuba babeera bafeera bufizi so yalemwa amakaage oyo kyaki eri ku maziroodi mu Kisenyi amanyi mu Kisenyi waliwo ekkubo lye bayita maziroodi olisanga kati kambabuulire bw'ova ku KCC clinic eri mu Kisenyi Mengo Kisenyi n'otambulako meters nga 10 n'otuuka ku petrol station eri awo wookyamera n'okkirira bwoti ng'agenda ku kyaki y'amatiya Mulumba mu Kisenyi kati bw'ovaawo bamasumaali ekkubo junction esooka gy'okwata eyo gye bayita maziroodi wali kyaki oyo omusajja Kiganda ayogera ng'amayembe ga Nambaga yali mu bufumbo mukazi wa chapati n'amutwala kati abantu bali mu ggwanga lengera Kiganda lengera ono muliwo musiyazi Kayanja kubanga alina ebikolobero lengera oli gundi ono Sserwadda mufere omanyi omusajja gwe bayita omufere omwo yayimpawuliranga omukebe gwa Kimbo
amagezi ayina matono kyamanyi kimu kufera na kufera mu Bible kulubuzaabuza abantu kyamanyi then tuleetera ono Bunyongo Pastor Bunyongo omulimu gwamanyi kufera bufezi bantu nakubatiisatiisa kubanga yembega wa gavumenti tumanyi so ono namwe tebimanyi byafaayo bonna teri pastor mu Kampala alina kintu kyalina nga kituufu just njala okukubiriza n'okwebaza endiga z'omu church zonna mwenna abalokole bannayuganda nga toli pastor mwebali nnyo bali ddala omulimu gumwakoze okulono batu Kyagulanyi Ssentamu ne mutegeera nti bapasita mwabwe bonna baffere era nze sigenda kuddamu kukondinga muntu gubayita mulokole kubanga olina eddiini y'omutima oyagala Katonda wo naye bano abakulembera mu ddiini bano bafuuse ekizibu ng'era ddiini Katonda byatugamba nti wajja kujjangayo bannabbi ab'obulimba batandika obba misiridi nga batwale makubo makyamu bano bennyini kati bafuuse bannabbi ab'obulimba ab'obutwa abatwala mu kkubo ekyamu gwe tosobola kuŋŋamba nti gwe church leader oba gwe pastor oba gwe priest ali mu church eyo nga tosobola kubula ekigambo kya Katonda g'abantu mugende mukole gwe ng'obagala beere ku church 24/7 naye nga tobasolozaamu ssente buli gwosolozaamu ssente asigala mwavu gwe ng'ogaggawala osiiba ku nnyonyi ovuga emmotoka za bbeeyi bo tebagaggawala kigambo kyo bababuulira so njala baga mwenna abalokole mu Uganda yonna I salute you mwebale kulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu era mwebale nnyo okwawukana ku bapasita bammwe basetaani abali mu Uganda befudde nti bapasita bali amanyina okwekubira amasimu munne ngenda mu America kulya ku ssente ejjogiro okinkubirako ene wiiki nga 2-3 eyo njagala babuusa bwe mbeera mu church mwenna abalokole ne mulaba nga pasita wammwe yabagenda nti agenda ku safaari ne wajjawo pasita wa church endala bakiyita exchange in services nkiddamu bw'olaba nga senior pastor wa church abagambye nti musoloze ssente agenda ku oba agenda mu semina mu America oba mu Bungereza oba mu Europe balina ekintu kye bakiyita jojo kinkubirimu okumala wiiki 2 oba 3 bakiyita exchange in services on pastors kati Kiganda ayinza okugenda wa Sirwadda n'akuba ye weekends nga yasabisa buli lwa Sunday ng'akavalinga oli kati ne Sirwadda wanaava ayita Kiganda n'agira mugowa jonkubireko eno olwokuba nti bano babeera ne ba deputy papa bayita bani bapasita ba junior pastors abakiikirira basigala mu church no nga bakola bo bakibayita exchange in services or exchange in pastors bakiyita nze mbamanyi waliwo yakuba essimu nga nawendi n'akyogeraga ngenda Miami eno mu America endiga zampadde ssente gyalagenda kuwumulamu ne famire yange for 3 weeks ne mbadde nkusaba ojja okinkubire wala ne weeks nga 3 bwe naamala nkomewo oyina mugamba tewali tabbu ngenda kujja nkikubire ekyo kye bakola omulimu gwe bamanyi tebalina kye balala kye bamanyi so mwenna abalokole with much respect njala obaagala nnyo mwebale kuva ku basajja bammwe abayaayi ne mukkiriza nti Katonda abaagala nnyo era mulina change era njala obakubiza ekigambo kimu buli gy'obeera mu nsi ng'oli mu maka go oli ne famire yo kkiriza ekintu kimu nti wonna w'osabira Katonda waali Katonda togenda musanga mu kyaki wokka Katonda mu maka go waali ku mulimu gwo waali mu mmotoka waali mu takisi waali osobola omusabirako naye njagala okugamba kiringa bw'onooga nti ogenda kukima amazzi ku luzzi naye ng'omudumu oguvaamu amazzi ago mukyafu oba gulimu kazambi ago amazzi oba onywa bulwadde nkiddamu mwenna abalokola abali mu Uganda mulina ennaku mulina ebizibu mwagala okuwulira Katonda mmwe ng'ayogerako nammwe naye abantu abasabisa mu kyaki bavundu ekyokulabirako tosobola kubanga olina ennyoto oyagala kunywa amazzi naye ng'ate omudumu oguleeta amazzi gujjudde kazambi wallayi ogenda kulwala kyovula temuvaako bizibu mwegendereze buli omu osobola okusabirawo Katonda n'akusabira kwata bayibuli omumanyi gye bazitunda genda ogule bayibuli yo osabe Mukama Katonda agenda kukuwuliriza toyitanga mu kkubo nkugambye omuntu oba osaba Katonda yamanyi gy'akugira gy'amanyi gye yakuteeka njagala kibagamba ekigambo kiri kimu nti gwe kennyini Katonda gwe yatonda yakugamba nti kutonze mu kifaananyi kyange era bw'obanga oyagala okunsaba oyitanga mu mwana wange Yesu Kristo Mukama waffe awanga ndala mulemerembe n'emirembe amiina kiki ekikutwala pasita gomanyi nti mufere yatandika church nga ne watandikidde church yafera obufezi n'agula ettaka ne libeera mu mannya ge ne famire ye n'agula emmotoka ya bukadde 8 ssente azijja mu ggwe n'alinnya ebugo tomanyi bbeeyi ya tiketi y'ennyonyi tomanyi visa bwe bagifuna tomanyi bambala ngatto ya bbeeyi tomanyi suuti bagigula gwe lwaki pasita mwe tabiranga mmwe weebuuze lwaki bwe mutandika church thereafter 3-5 years pasita mwe akyusa embeera azimba ayambala erinnya ennyonyi agenda weebuuze lwaki ebintu byonna ogenda obyebuuza ojja kumanya nti bano abasajja batufera bufezi so njagala mumanyi mwenna abalokola bali mu Uganda mwetaaga nnyo Katonda nga Katonda bw'abeetaaga naye mukimanye nti omudumu ogubatuusewo wa Katonda mufu gujjudde kazambi abapasita mu Kampala bonna baffere mbabuulidde era kyenva mbagamba nti buli omusabira w'olina okubeera ezo kyaki ziba misiriidi nga temugenda kulaba ku Katonda era singa Katonda bwe mba mwagala okumanya ekintu kino
Katonda nga bwe yayita mu myaka egyedda ekibuga Sodoma ne Gomora gye baali bakolera ebikolobero n'ayitayo n'akizikiriza. Katonda n'akola bukozi ekintu kimu n'ajja n'ayita mu Uganda eddakiika 3 n'abambula kyaki zonna ezo ez'abalokole n'azambula nga pasita ali ku kituuti n'abibazannyira ku lutimbe wali mujja kudduka emisinde mujja kusibira mu Nalubaale okwenaazaako n'okulowooza nti kye mubaddemu kibadde kikyamu mujja kwekanga mwetondera Katonda olw'okuba nti babadde babamesiriidinga nga mulowooza pasita abeera mu kyaki nga talina professional job kiwedde. Pasita abeera mu kyaki ng'akala katandigaze n'akimala. Pasita abeera mu kyaki ng'alinnya ennyonyi buli wiiki mwe temulinnya nnyonyi. Pasita abeera mu kyaki nga ne byakola ebimu temubitegeera ennyingiza n'ensaasanya talina mubalira ssente zammwe zaaliko zaazannyirako. Pasita abeera mu kyaki nga temuli mulaba mu kizibu okuggyako ng'ayagala ssente. Pasita atali kyala mu maka ga mumujja mu ofiisi ye. Kansolingi lwaki mubeere nga abakatuliki bajja ne bakyalirako abalwadde. Mubeere nga abaprotesta bajja ne bakyalirako abaki endiga zaabwe ne bazibuuzaako. Mubeere nga Seventh Day. Mubeere nga Orthodox. Lwaki temwebuuza nti bwe mubanga bano baweereza Katonda lwaki tebatambula ng'amadiini amalala? Abakatuliki bajja ne bakyala mu maka g'endiga zaabwe, abaprotestanti, abaorthodox n'abalala. N'abamashaka abasiraamu batambula bagenda mu maka g'abantu. Ne muwammwe ono mulina kgenda mu ofiisi for counseling. So ekyo nkimaze sigenda kirwako. Ngenze ku kirala. Jo bwe twadde twogera n'abagambye ekigambo kimu nti tulina ekintu kye tugenda okuzzaawo okwamutatakinga Museveni n'ababbi be. Ekisookera ddala kidnapping efuuse kidnapping ey'okutta abaana abawagizi ba Nuupu. Tugenda gikolera tutya? Nze nno ng'abaddeko mu Uganda nera ebintu n'ensoma n'ebyafaayo. Mu byalo kwe twawangaaliranga edda kwabeerangako eŋŋoma ze twakubanga, kwabeerangako saagala agalamidde n'eggwanga mujje. Ekigamba saagala agalamidde, eŋŋoma ezo zaakubibwanga waliwo obulungi bwansi agenda okukolebwa okukuŋŋaanya bannansi. Kwabeerangako ggwanga mujje. Ggwanga mujje ng'eŋŋoma eyo bw'ekubibwa tumanya nti waliwo obuzibu obuli mu kitundu. Kati obuzibu obuli mu kitundu tugenda kwongerako kye tuyita ffirimbi. Buli muntu kwata siringisa 3,000 mu kitundu ky'omugule ffirimbi. Buli muntu kwata mufune eŋŋoma zammwe nga bwe muwulira ewa neyiba nti drone ezze mukube eŋŋoma saagala agalamidde nga kwe muteeka n'enduulu. Kube eŋŋoma ggwanga mujje nga kwe mutadde n'enduulu. Bannakyalo mwenna mujje muyambe abantu bano mukube n'effirimbi. Kino kigenda kukola mu bigwa mu byalo wonna tutandika okawuntatinga emmotoka zino. Emmotoka mugisanze nabagambye minisita wa defense yagambye emmotoka tazimanyi. Parliament naye tezimanyi mbu z'amagye. Nabagambye muzooke. Simple answer. Emmotoka muzooke. Mufune eŋŋoma saagala kubanga edda mu byalo kwekuumanga kwabeerako mayumba 10 atakyaliwo kati bamuyita LC1. LC1 abasinga obungi bonna banyampi. Kati ebyalo edda kwabeerako eŋŋoma ze bayitanga saagala agalamidde bazikuba nti saagala agalamidde twagala ayimiridde. Eyo etegeeza tulina okugenda okukola ffenna tuve mu mayumba bulungi bwansi. Gwanga mujje nga bugudde obuzibu ng'ekubibwa. Abantu ne bajja ne bakuŋŋaana mugule effirimbi mugule eŋŋoma muzikupe zino drone bwe muddangamu ne muziraba. Buli gwe mukwate emmotoka mugyoke. Munayo kyameka nti balina emmotoka 20 ze baagula. Nkiddamu. Baagula emmotoka 20 eza drone ze ziteganya bannayuganda mu Kampala Wakiso Mukono. Luweero Masaka ze emmotoka ezitawanya ziri emmotoka 20. Buli lunaku mwokya emmotoka 2 bagenda kivaamu. Nkiddamu. Buli lunaku mwokya emmotoka anti gavumenti tezimanyi. Security tezimanyi mukwate emmotoka muzooke. Mukuwe eŋŋoma saagala agalamidde. Mukube eŋŋoma gwanga mujje mufune effirimbi nwafune effirimbi. Mumuna nti gundi waguddeyo mutaana mufuwe effirimbi tebagenda kubeera waawo. Nabagambye mbeera n'amafuta gamwe mu ccupa ezo emmotoka muzikubeko omuliro. Abasajja n'abakazi nabagambye mu nju zammwe enju z'omuddugavu zabeerangamu ebyokwerinda. Mwabeerangamu akasaale ejjambiya n'effumu. Oba ekifumu kino ekisuma ebinnya mubeera nakyo. Oli wajja okumanyiira mukoleko kyayagala kubanga ewo tebaga invitation kiro. Ekyo nkimaze nakyo nkibagambye. So kati omwami ono drone yange yampadde information eno eri mu ki eri mu Luzungu era givunula mu Luganda. Mumpulirize bulungi njala muntangire SK Mboga ne banne. Esoma bwete. All drones kidnapping Nup supporters and other Ugandans have been contracted to
SK Mbuga using his security company called Sky Security Uganda, which headquarters is in Buziga, next to late Alonda's home, also next to Janet Kataha Buziga home. Nebakugamba bwati nti emmotoka zonna zolaba ez'ekika kya kamunye naye nga ziri mu kika kya drone ezigenda ziwamba abantu naddala abawagizi ba Nuupu ne bannayuganda abasinga obungi mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga. Emmotoka zino bazikwasa oba zakwasibwa endagaano yakwasibwa bagikwasa eyeeyita omugagga SK Mbuga nga bakozesa ekitongole kye ekya byokwenda kye yateekawo kye bayita Sky Security Uganda. Ng'ekitebe kyakyo ekikulu kisangibwa Buziga okuliraana amaka g'omugenzi Alonda Nyakairima weppo n'okuliraana amaka g'omukyala Janet Kembabazi e Buziga mu maka g'oyo omwami SK Mbuga Kabangala. Mwenna bamanyi Mbuga mumanyi nti mukozi wa state era abadde akirimu. Kankidde mu luzungu abasinga obungi mu kiwulira. All drones kidnapping Nup supporters and other Ugandans have been contracted to SK Mbuga using his security company called Sky Security Uganda, which headquarters is in Buziga, next to late Alonda's home and also next to Janet Kembabazi Buziga's home. Nchidda mu Luganda omulungi ogusembayo nti emmotoka zonna ez'ekika kya drone eziri mu kuwamba n'okukwata abawagizi ba Nuupu weppo ne bannayuganda bonna mu bitundu eby'enjawulo by'eggwanga. Emmotoka zino azikwasaganya gwe bawa endagaano eno ey'okukwasaganya emmotoka eno nga baziyisa mu kampuni ye gye bayita bamuyita SK Mbuga nga bayita mu kitongole kye yeewandiisa eky'ebyokwerinda oba ekirina kampuni ezikola ku byokwerinda kye bayita Sky Security Uganda Limited, ng'ekitebe kyayo ekikulu kiri Buziga okuliraana amaka g'omugenzi Alonda Nyakairima n'okuliraana amaka ga Janet Kembabazi agasangibwa e Buziga. Ngenze maaso. SK Mbuga is under financed of Sam Kutesa, and he's doing a lot of work with the secret security agents. He was removed from jail to handle such matters within Buganda region. Bakugambye bwe bati nti Kabangala SK Mbuga aweebwa ensimbi okuva ewa mwami gwe bayita Sam Kahamba Kuteesa omubbi Kondo eyeefuula nti yasinga otegera mu Uganda era ng'ono yatunda Uganda be batunda Uganda ogiguza Abachina era nti akola emirimu gino nga gyakyama nnyo egy'ebyokwerinda nga yakosa ba agenti abo ng'era ensonga emu egambibwa nti yamugisa mu kkomera edduba gye baali bamusibidde kwe kwali okukola emirimu egy'emikyafu naddala nga gikwatagana ku nsonga z'okuyamba state mu ngeri y'okuwamba mu bannayuganda n'okubatuusaako obuzibu naddala mu kitundu ekyaffe kye tuwangaalira mu kibayita ekya Buganda region oba kye tuyita central mu luzungu ndowooza mukawulidde bulungi mu Luganda nginze mu maaso nkazize mu luzungu. SK Mbuga is under the finance of Sam Kahamba Kuteesa and is doing a lot of work with the secret security agents. He was removed from jail to handle such matters within Buganda region. Sijja kaddamu ako ngenze mu maaso. The other person using drones also contracted is Sipapa, now that claiming to be knowing all Nup supporters, and Sipapa has been kidnapping other Ugandans for a very long time, and he joins together with another Mofele friend called Don Nassa. They are all working within army, meant to kidnap most of the youth within Buganda, Bukeri region and parts of Buyukwe in Bukono. Kankabadire mu Luganda. Ono akugambye nti n'omuntu omulala akola emirimu gino nga yeeyambisa drone zino okuwamba era nga bamuwa contract y'okukola emirimu gino gwe bayita Alim Sipapa oba gwe muyita Sipapa ne mutegesi w'ebivu naye nga abitegekedde ebbanga kisimanyi nti omwami ono ategeeza state n'ab'ebyokwerinda nti amanyi abawagizi ba Nuupu abasinga obungi babeera mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda era ono yawa omulimu ogw'okutandika okukolagana ebitongole by'okwerinda okutandika okuwamba bannayuganda era nga kino akikoledde ebbanga ddene nnyo okuva lwe yeegatta ku bitongole ebyokwerinda era ne bagamba n'omufere omulala munne gwe bayita Doni Nassa y'omu ku bo abakolera wamu n'amagye nga bali mu ngoye eza yunifoomu okuba nga bakwata abantu mu bitundu ebisigadde ebya Buganda naye okusingira ddala bakwata bavubuka mu bitundu ebya Busoga Bukedi n'ebitundu ebya Buyukwe ne Mukono. Oyo Sipapa y'omu ne banne bemwogerako mukitegedde bulungi. Ngenze mu maaso. Ndowooza information mugifunye bulungi ne bwe sigiddamu mukitegedde bulungi. Kati abaali beebuuza
Ulina bagamba nti ebitongole byokwenda bino biwamba abantu sirwa kuba nti binaje bibatwala abala tebikyali political kiri economical. Bannayuganda abali basinga obungi ne bagamba mulago luli bakwatanga abantu abagudde ku akisi ne babatwalayo obajjamu ebitundu byabwe babitunda. Kati njala mu mpulirize ebitundu bino babitunda sente meka. Baani abadiringa bintu bino bitunda sente meka. Guno omulimu gulimu mutabani w'embuga era mutabani wa Samu Kuteesa. Gulimu First Family. Gulimu aba SFC abakola mulimu guno. Nga n'omwami omu gwe bayita Abel Kandiho oyo alina oluba olumulingo olwaki Abel Kandiho alina oluba lumulinga olw'embalaasi. Alina amatu gambangala galinga mmira z'eggaali. Oyo omwami oyo ayambala akakofiira akabanyi begundi b'emmindi. Oyo Abel Kandiho akulya CMY y'omu ku bantu abali mu ddiru z'okukwata abantu n'okubajja mu organize zaabwe. Kati njagala mumpulirize bulungi nnyo. Njala kubulira price eno nga ngikuddiza ne muki ne mu figures ez'Oluganda. Bakugamba bati. Bakugamba ekitono ennyo mu Uganda oba ekitono nnyo bannayuganda 100. N'abalala 48 ababeera abannayuganda bakugamba 100 Ugandans including 48 Mulago National Referral Hospital doctors are in trouble. Bakugambye nti bannayuganda abawera 10 nga kuno ogasseeko n'abasawo abakugu mu ddwaliro e Mulago abawera 48 abakolera mu ddwaliro eriyambisibwa okwongezebwayo abalwadde ababeetaaga obuyambo obw'enjawulo bali mu buzibu butya kubanga babadde badiringa mu mbeera ez'okubba organize abantu n'okuzitunda ebweru w'eggwanga nga bali ku ssente za muntu wa bulijjo gwe basalamu ebyobugagga bye ne babisindika obiguza abantu abalala babyetaaga mu nsi endala ngenze maaso. The New Vision Group boss, Robert Kabushenga, is first to step aside for Interpol to do their job. The International Criminal Court, that is ICC, is hunting them over human rights abuse. Bakugambye nti omu ku bantu abanoonyerezebwako kwe kuli ononno mumpe badde akulira New Vision Robert Kabushenga okuba nti yabadde yeenyigira mu mivuyo gino n'abantu abalala. Naye nga abantu abasinga obungi abamanyikiddwa mwe muli First Family abakola emirimu gino. Mujjukire mabega keeri oba mujjukire waliwo etteeka lineetaaga okwebuuzaako oba waliwo omuntu asobola okumbulira etteeka lino. Nze nkimanyi mu nsi ezaakulaakulana ne zisinga obungi omuntu bw'afa oba bw'afuna accident etteeka lisoma bwe liti 1 nti omuntu bw'afa either bamuziika ne organize oba eddwaliro lisaba next of kin ne limusaba nga limuwandiikidde okuyamba omuntu omulala eyeetaga organize atalina organize naye ng'omugenzi ono afudde azirina eddwaliro lisaba family ne likkiriza abantu bamuggyemu organize eyo etteeka erisooka. Eryokubiri omugenzi ayinza okuba yaleka ekiraamo nga kigamba bwenfanga banzijjangamu ebitundu byange ebyomubiri ne babigabira abantu abakyagala obulamu bali ku nsi ge mateeka ge mmanyi 2. Naye mu Uganda olw'okuba tuli mu mafia state abantu babakwata olugwa ku accident wabeera abalinze ekibumba abalinze omutima abalinze ensigo abalinze ebiwoowoolo okitegeera nga babirinze nga babirinze bali awo balinze bulinzi kubanga ssente zaabwe weeziri. Kati gwe bakusuula n'ogwa ku accident kyovula n'omuntu aba afudde mulaga eremerako soka weebuuze lwaki poliisi bw'ogwa ku accident oba bakutemula poliisi eyagala nnyo bakuzze Mulago bakole postmortem bwe begenda kuzza oba lwagenda okusaba postmortem. Nobody is going to ask the postmortem because you are gone case. The reason being is that bano abantu bagenda bakozesa opportunity ey'okugyamu abantu eby'omuntu eby'omunda kyovula nti bagenda okujja omuntu ng'omuti bagusazeemu guti bagwasizaamu baggyemu obuwongo. Kino bakikola okubalowozesa nti eriyo ba student abasomera ku mirambo gyammwe nno bino ebintu biri bya ddala babitunda mu ssente babijjamu ssente. Nkiddamu bino ebintu babitundira ddala biriko ssente obuwongo buliko ssente omutima guliko ssente ekibumba kiriko ssente ensigo ziriko ssente. Ngenda babulira emiwendo gy'esente gy'ebintu bino muti nzibaddiza mu ssente z'e Uganda mukitegeera. Kati ebintu bino mwe mulabanga ebyokuzanya eno business y'amaanyi First Family badde ekifunamu ssente. Kati mubadde mwebuuza lwaki omuntu bw'afa bamulwanira e Mulago musooke mutwale e Mulago kubajja mu bintu ebyo oli bwagwa ku accident kale tebagenda kudda ng'akyayokya bamusala mwekebere emirambo gyammwe. Amateeka mu nsi yonna tegakkiriza muntu mujjamu oganiye ne waba afudde either musaba family ne bakkiriza oba nga yaleka eddaame naga nti babinzijjangamu bwe batuuka e Mulago bo olw'okuba nti babbi system nfu
bo bakikola ne bakujjamu organizo ne bakuzika nga tozirina. Teri muntu gwe bazika mu Uganda nga awera. Teriyo. That means all of us in Uganda, we are not safe. We are under the mafia system. Kati mu Uganda njagala omuntu yenna ba parliament oba yasoma mateeko baloya ambuulire. Mulago mu constitution ya Uganda bagiwaako mandate okujjamu abantu organize nga bafudde. Nga tebalina wiru yaabo kuba constitution etuweddembe okuba ti buli muntu bw'afa bamuzika nga bw'ali. Why is it buli muntu ave mulago? Bwe bamusaze mutwe eno bamusalamu olubuto bwe ne bajjamu organize. Ani aba bawadde olukusa okusalamu organize mu nsenda tekikkirizibwa. It is prohibited. It is out of the law. Mu Uganda tuzisa abantu almost 1 million bonna batuzika bitundu. Ani ali emabega okutunda organize zino. It's a first family under their mafia system. Kimutasobola kutegeera. Kati ngenze maaso. Nze njagala loya yenna oba jjaja je mu inbox yange. Ambulira akawaayiro. Minister of Health ke discussing ko mu parliament ya Uganda nga bakkiriza okujja ebitundu by'abantu ebyomunda okubitunda kwa wood market. Bulina ku bibajjamba biteeka luddawa. Balina restaurant ng'erya bibumba, erya biwowoolo, erya mitima, erya buwongo, erya ki. Let them come and inform the public. Does the Constitution of Uganda allow Mulago Hospital to remove body organs from the dead body without their will? I'm asking the Parliament of Uganda, including all lawyers and judges countrywide. Let them come out and explain this. They should come and explain this. Where did the Minister of Health, including all referrals hospital in Uganda, where did they get the audacity of removing body organs from the dead people? Who gave them the order of removing body organs from the dead body? Where is it written in the Constitution of Uganda? Or Minister of Health, come out and explain this. Otherwise, we are tired. Police eri mulimu guno. Minister of Health eri mulimu guno. Referral hospitals zonna mu Uganda ziri mulimu guno. Body human trafficking mu Uganda. Nchidda mu police eri mulimu guno kubanga police yekolanga posta. Yejjala ekimirambo ku crime scene oba abadde accident oba batidde omuntu. That's why bajjale bagamba omuntu ne bamugenda muzando tumutwala agende mulako batu postmortem. What the hell? What is the postmortem agenda kola ki? Does the postmortem going to bring back that dead person? No. Or if you don't take me to Mulago Hospital, I'm not going to resurrect. Or if you take me back to Mulago Hospital, I'm going to resurrect again. No. It's a gonna case, I'm not going to come back. But why is it that every dead person in Uganda, his or her body organs are removed without their consent? That is the question which I'm asking to the public. Let the public come out and ask that question to the Parliament and the Minister of Health, including the police. Because they are conniving together to commit crimes against humanity. It's not acceptable anywhere in the world to remove a dead person's organ without their consent. It's a crime against humanity. Cutting in the mass. Kati omutima gwokka hati gugulina omutima gwo. Tolya kyamisana, tolina school fees, tolina kyokola, ne bw'ofa omutima gwo guli worth $5,000 ejja dola mu Uganda on black market. $5,000 ejja dola ze sente mmeka? Let me calculate for you here. $5,000 ejja dola times 3,667. Omutima gwo gumbwe guti oba ogw'omwana oba ogwabba oba ogw'omukazi gugula obukadde 183,500. Omutima gwo guno ng'ofudde ne bagukujjamu bogende ku accident gugula $5,000 ejja dola. Bwe bukadde 183,500 omutima. Do you copy? Omutima ku black market mu Uganda gugula $5,000 ejja dola. Bwe bukadde 183,500 omutima oba gwa mwana muto oba gwa muntu mukulu oba gwa muzeeyi. Eyo nvuddeyo ngenze ku organize endala. Tugenze ku kidney y'ensigo. Jjukira ensigo
olumba twala peya olumba twala single kati ensigo emu kidney egula emitwalo 3 egya Uganda emitwalo 3 egya dola emitwalo 3 egya dola times 367 ensigo peya emu egula emitwalo 3 kale katuzitwale zonna peya baziguze emitwalo 3 bwe bukadde 10 mukamu mu emitwalo 10 ensigo peya y'ensigo mu Uganda egula obukadde 10 mukamu mu emitwalo 10 egya Uganda ensigo peya y'ensigo mu Uganda ensigo yani sizino seed mu bijanja lusime kasooli ensigo z'omuntu kidney omanyi bana Uganda mwekubya nnyo emizimu buli muntu alina ensigo both abakazi n'abasajja kati awo muyinza okuluza nti njogera ku nsigo ez'abasajja zino ezizaala ze tuyita balls mu luzungu not balls we have kidneys kidneys zino omulimu gwazo kwe kusengejja emmere yonna ebyokunywa bye tulya zo ziringa purifiers amanyi kigambo kye bayita purifiers kwega ensigo baziyita mu Luganda otuufu ensigo kasengejja mubiri gw'omuntu ezisengejja ovakado gw'olidde muwogo gw'olidde kasooli gw'olidde amagi gw'olidde bbiya gw'olidde soda gw'olidde buli kimu ky'olidde n'ebika byonna ensigo zikola ng'akasengejja to purify okuleka ebicaafu ne bifuluma ebirungi ne bisigala mu mubiri ekyo bayita ensigo muki gwe bayita omugaso gw'ensigo to purify or to filter okusengejja kasasiro yenna gw'oba olidde mu mubiri kubanga njagala wetunne mubiri gwe bunaku olya buli n'olya embizzi n'olya enkoko n'olya kasasiro yonna kiki ekipurifying ebintu ebyo byonna birina content y'okumugjamu ze bayita kidneys so si balls ziba z'abasajja ziri ezizaala zivamu amazzi agazaala those are the balls but you have kidneys buli muntu alina peya 2 eza kidneys okitegeera kati ezo kidney buli peya ndoza mu Uganda egula emitwalo 3 which is ndoza bano baza ziza sente wano batulaze nga figento nenga nchema nti kidney peya za kidney biza yakaze emitwalo nga 6 ejja dola kati bwoziga teme bwe bukadde 2 mu emitwalo 2 peya 2 kati omuntu we yagala kumanya kidney nti ekolo banfu kasito tandika okuluzinga conscious in your body nga ombite gukyasengejja otandika okuzimbuluka nga baluni operuukirira oyeruukirira obeera oteweetegeera ng'omanya nti kati olina ekikyamu ku nsigo zo ate era tumalawo bbanga ddene ng'owetanga ogenda eyo gye bayita ensigo ngenze mu maaso tugenze ku lungs ge mawuggwe buli muntu alina amawuggwe zibeera peya 2 ku left ne ku right amawuggwe ago amawuggwe gatukolera ki amawuggwe ge gatuyamba empewo gye tussa ne gye tufulumya ffe ng'abantu tufulumya carbon dioxide omukka omukyafu both ng'ogussiza oba jagadde oba ofuuye nze engiyita okufuuwa ekikufuuwa kwe kufuuwa so I don't care agenda kuseka nkubuulidde okitegeera kati amawuggwe gano gatuyamba okuyingiza empewo ennungi ate ne tufulumya empewo embi kati amawuggwe gasengejja empewo gye tukola ki gye tussa era bw'oba ofunye obuzimu kussa tebakebera maaso bakebera mu kifubano mawuggwe kebera nti amawuggwe ge gafunctioninga bulungi ne bw'oba oziyidde ng'oziyidde tokyassa bulungi senyiga kutte era bagenda okukolako basooka ku treating amawuggwe gano bwe baga treatinga n'oterera kiba kitegeeza ogenda kufuna okussa okulungi ago bayita amawuggwe peya y'amawuggwe egula emitwalo 8 egya dola emitwalo 8 egya dola let me calculate for you here emitwalo 8 egya dola girimu obukadde 209 mu 3 mu emitwalo 6 amawuggwe gagula obukadde 209 mu 3 mu emitwalo 6 peya y'amawuggwe mukitegedde awo ge mawuggwe eri abantu abanywa sigala nga ne wanywa sigala gundi emiki anywa sigala n'omukka ne guyita matu oba anywa ekikoola n'ennyindo ne zivaamu ekikoola nga linga mmotoka kati abo batuuka ekiseera nga banywedde sigala ebbanga ddene ate nga balina ssente nga yeetaaga amawuggwe amapya
kitegeeza bwe balina sente balina genda ku black market ogula amawuggwa ago ne babakola transplant ne babateeka amawuggwa amapya kati amawuggwa gagula emitwalo 8 ejja ddala obukadde 2.9 mu busatu mu emitwalo 6 ekyo bayita business eri mu Uganda eboominga okitegeera ngenze maaso tugenze mu kibumba abakyala munyumirwa nnyo liver and chips, liver and rice, liver and what? And matoke, or liver and cassava, whatever you want, or liver and chapati, or lorex. Kati ekibumba, kyo mugaso gwacho buli omu akimanyi. Ekibumba omugaso gwacho akimanyi. Kubanga, ekibumba kino kye kimu ku kintu ekyomugaso mu nsi yonna oba mubiri gw'omuntu wekibeera. Ekisooka ekibumba kino kikola emirimu gye kikola omulimu nakyo ekyokuba nti kikwasaganya ebintu byonna ebiyingira mu mubiri n'obulwadde bwonna obwandibadde bukuyingira omubiri guno era ekibumba kino kikwasaganya engeri gye kiyinza okukontrolingamu obusagwa bwonna oba bukuyingidde nga buvudde mu mmere ne kisobola obukwasaganya ne kikonteininga kyovula nti osobola okuba nti onywedde caayi oba onywedde emmere oba n'oli ekintu kyonna ekirimu kkala ey'enjawulo kati ensigo n'ekibumba kino be bamanyi engeri gye bagenda okukyusamu ebintu bino kkala efulumemu bo bagifuule kye baagala ebeere byo bino ebibumba n'ensigo bo bafuule kye baagala kikole kikibeeremu weewuunye bulijjo onywa coca-cola onywa mirinda onywa fulute byonna birina kkala wali ofuseeko kkala ya coca-cola nga nzirugavu wali onywa mirinda wa kyenvu wali ofuseeko kkala ya mirinda wali ofuseeko mirinda fulute nga kkala ya papo muli emmere nga mulimu ebiyinza lya buli kale mufumbe enva nga ziri myufu ziringanga nga myufu weebuuze kiki ekikola omulimu ogwo okusigala nga gwe bw'ogenda mu ttooyi oba bw'ogenda mu kaabuyonjo akamugwanya okufuuyisa ofuuyisa eyanywedde caayi ng'onywedde nescafe onywedde mata lwaki tofuka amata goba wanywedde still olina kufuuyisa mazzi agali mu kintu kiri ekyo tuyita purifying system zino eza body organs ezikola gwe mulimu gwazo yinyini yo ey'omuntu kati yinyini eno eri abantu ng'ebintu bye byafadda nga babinoonya ku black market mu Uganda gy'obisanga ku ssente ze baba beguzeeko kati ebintu bya mugaso nnyo gy'oli kati ebibanga abasajja babitandika ku black market mu Uganda kitegeere temulina obuzibu nja kubuuza questions endala kubuuziza onywedde coca-cola ebbanga ddene wali ofuse coca-cola no ofuka mazzi ani akola omulimu gw'okugyamu kkale eya black n'esigala mubiri kkale eya black bw'esigala mubiri oba fruti oba olidde biki byonna nga byonna bikontaininga kkala oba mulidde binzaali oba mulidde jjolejjaasi kati kkale eyo ekigifuula ekirala ye mukulu nsigo ne mukulu kibumba abakwatagana ne bagikontaininga ne bagijjamu bye baagala values ze baagala then ne bagitwa ne bagiteeka ne bagizaayo mu sisitimu y'ebyenda n'ogifuluma mu bubiibwo siri musawo siri dokita mbabuulira from experience gye mmanyi okitegeera bwe zino kkala zonna ensigo n'ekyo bemala okugyamu kkala ziri zonna ate baddamu ne bazisindika buto mu byenda byo byenda ne bikolamu gwe byagala n'ensigo n'ekibumba nga amazzemu okugyamu gundi ku content gwe baagala oli ne bamusindika buto ne mu system byenda ebyenda ne bikola ne bigoya ne bimala okugoyaagoya ne bisindika kyovula nti please njagala genda kulongo koolo n'ogenda mukamugwanya ne weetaawuluza awo na biviiramu ebyolidde kasasiro n'aviiramu awo egyo tuyita system okitegeera egyo tuyita system bwetyo bwetambula ey'omubiri so temugizannyirako kati bano abantu batunda ekibumba nakyo kigula emitwalo 8 ejja $. Najjo kanji calculating njikubuulira ogitegeere bulungi ku current rate eriko kigula obukadde 293 ekibumba jjukira eri ebintu bingi baba byetaaga mu bantu naye nze njala kubuuza emulago olunaku just emulago olunaku bayingiza abantu abatasukka mu 50 nga bafudde either accident oba normal death body organs zino zimujjamu muzitwala mulina restaurant y'aba cannibals mu Uganda nga tetumanyi security batunda ebintu byo nga mutwa mu restaurant mubirya oba mulina nga bwe tugaa nti waliwo black market ya body organs etambula. That is my big question and I need answers soon or later.
That is a big question which I'm asking. Mulina restaurant nga yaba cannibals oba cannibals nga balya ebibumba balya amawolo balya emitima balya n'obwongo bimubajja mu bantu on daily basis ekitondo nnyo mulago bafiira bayingiza emirambo 50. Buli mulamba oguyingire mulago tegudda nga waliwo body parts ziba teziriimu naye nga mu constitution ani yabawo etteeka okujja ebibumba by'abantu oba amawolo mu mibiri gy'abantu. Mulina restaurant z'aba cannibals nti mulina ebintu ebimubi kuba on daily basis. Ekyo nkimaze sijja kirwako. Ngenze ku nsonga endala. Njala muntu agengira wano mukyala Janet Kembabazi. Janet Kembabazi ogamba nti oli Minister of Education was dropping mu senior 2. Nakulese ne mukwano gw'omulamuzi yasuddemu ettawulo kubanze namuwundiza nade ngenda baabya. Omulamuzi liya nti batema oba balenyo bali ddala maama okuba nti wawuliriza kolo yange nova ku pane eyo. Tugenda tandika okukola cross check eya buli mulamuzi ali ku pane eyo before. Ekirala kyenjagala obbagumya omumpembe Yosef Tabasira mutono wa Karekiza alina trick gye tuyita eya intimidating okuteeka fear mu bantu. Bulijjo Museveni si yagenda naggulawo enkiiko z'abalamuzi asindika ddame ye eri ebadde ya vice president eya sekandi Semalagoogera gwasindika ogenda oggulawo enkiiko ezo ez'abalamuzi kati okubateekamu fear abalamuzi ye kennyini yeesitudde najja naggulawo olukiiko olwo okulaga abalamuzi bali nti nze nabalonda era temugeze ne musalako nga musalira ku feva yaani yakyagula n'atamanya nti public n'abalamuzi bennyini bamukoowa. Kati mukulu Yosef Tabasirwa omutano wa Karekyezi eyo hate system ne intimidation system gy'olina okuleeta face yo ogiraga abalamuzi abaasoma gwe kennyini abaga nti gwaba emirimu tewasoma naye ate obaleetako force n'ogamba ogenda bateekamu fiya mu basale byobaagala njala tegeeza public ekyo tekirina impact gye kikoze. Yensonga lwaki Museveni aspendize ssente nnyingi mu campaign ne bamukuba akalu flat. Museveni talina we yawangula wonna mu Uganda tatali we yawangula. Kati adide n'ajja mbwaggulewo meeting z'abalamuzi tu okubateekamu fiya nti nzize please abalamuzi balina bamanyi amateeka sigwa basomesa. Twakugamba olete empapula zo nga ziriko Yoweri Kaguta Museveni zahabula ne tugamba data Yosef Tabahabula Tabayisirwa mutano wa Karekyezi pepa zahabula. Tolina kintu kyonna kikwogerako mu Uganda nti wasomera ludda wano tolina. Kati gw'otandika otya okuwa basiri mbw'ogenze mbw'oziggulewo obalabeko otandika obbatiisa tolina gw'ogenda kutiisa njala tegeeza public. Ekyo Museveni kyakoze bakiyita kanga baana naye bali balamuzi bakusinga okusoma ne boonookangaani bagenda kulagirako ddala fire. Ate the moment kasitawo expose ate kati in fact Museveni simerwa ani akulowoleza oba olowooza lunaku kisimanyi. How dare you ngensi ekimanyi nti baakuwabidde omusango mu high court nojja n'empalatayo ng'ojja ozunga kubanga omanyi okutiisatiisa bulijjo ddameyo gy'otume ya sekandi nejja mu public neggulawo amaofiisi neggulawo enkiiko z'abalamu mujje mugende mutunule mu history. Bulijjo sekandi yagenda okuggulawo enkiiko z'abalamuzi leero asindise ye yennyini yeesitukidde olwokuba bamuwabidde ayagala batiisa ki eyo intimidation tactic nkadde nnyo nfu. Tugenda cross check nga balamuzi bone bataddeko eyasose namugambye asooka ave kadde ebbali n'ampuliriza Lilian nti batemwa maama we bali nnyo balire ddala okudda ebbali era your case is closed. Case yonna giclosed n'ebizeeyo mu katabo byonna nabisudde mu basket mu katabo nagizizaayo we bali kumpuliriza. Tugenda tandika ku kibita gwenzira kati okukola research nammwe abali yojala baga bw'oba olina omuguzi gw'omanyi kakiiko ako ng'ali enguzi yaleepinga yabba ssente yakumistreatinga ayira ebintu byakola ng'omanyi kakiiko okuwali please jangu inbox yange mpa information nange nyogereko research yange tugenda bambula okitegeera. So ekyo mukitegeere. So Museveni okulabikako n'abalamuzi ayagala balaga nti ayina obuyinza era bamutya teri agenda kutya jajja weerimba teri agenda kutya ekyo weeye manda mu Bugono Bulaga International Committee tokyalina muntu gwa respectinga bulijjo sigwo kye kikututte ekyo temukitya mukitegedde temukitya ekyo mukituleke tujja kikola ki tujja kihawudolinga ngenze maaso. Janet Kembabazi ozze n'ogamba olwaliro nti kindergarten ne nursery schools zigenda kuddamu kugulibwa mu Uganda until COVID-19 ng'awedde mu nsi. Madam Janet Kembabazi, the so-called Minister of Education, this is to remind you, before you come to the public to give first information to the people of Uganda, please first do research.
You are not a health doctor or health inspector who can come out publicly and start giving us false information. Please go and consult before you stop people's business, because for you are getting money from the taxpayers' money. So you are trying to stop other people's business of kindergarten and nursery schools because you lack information. This is to inform you. Go ask to some doctors and specialists in such sectors. They will give you the proper information. The information which I have here, it states that all kids from 0 year up to 5 years, go and make research or ask all specialists. They have informed me that all kids from 0 year up to 5 years, their immune system is very strong, whereby they can't be attacked by coronavirus. Even if they associate with other kids of the same age bracket, their immune system is very strong than yours. You, go and do research. Let the doctors explain to you than you coming out with nothing. You just because you want to stop other people's business, and your business are open. You want to stop other people. There are so many people who having this business of nursery and kindergarten schools. So for you came publicly to stop all this because you want until further notice, until corona is not going to stop today. Corona is going to become like AIDS pandemic. Corona is going to become like AIDS. It's not going to start today. So please stop fooling people. Go and ask the specialists. They will inform you. Nchidamu genetic attack 7. Mulino olukweso lwavuwaza abantu mu business zammwe zikole ezabala muzigale. Siri wano kulwanira muntu, ndi wano kutegeeza. Genda obuuze bakafulu mu by'obujjanjabi ebyobusawo bakubuulire before nga tonnalimba public. Ovuddeyo leero ogamba nti kindergartens ne nursery school mugenda ziggala tezigenda kukola mpaka nga corona aweddewo. Njala kutegeeza maama, corona tagenda kuggwaawo leero. Corona agenda kufuuka nga siriimu, tugenda tambula naye mpaka. Kati kyengeza okugamba abakugu baŋŋambye, nange ne ngenda kugola Moses gwe mpita gogo n'ensaakinga. Ne baŋŋamba nti omwana okuva ku lunaku lwe bamuzadde okutuuka ku myaka 5-6, omwana oyo embeera ze ez'obutonde oba sisitimu ye ey'obutonde ebeera y'amaanyi nnyo n'okusinga emyaka 53. Omwana oyo tasobola kukwatibwa COVID-19. Okitegera? Era asobola okulwanyisa ekirwadde kyonna kiba kimulumbye. Kati gobo ovudde eri nga tomaze kwebuuza n'ojja olw'okuba nti mukimanyi bulungi nti abantu bangi buli ku kyalo balina nassale, balina kindergarten. Ekiraba mu system ne mu Uganda bali batandiseewo ebifo batereka abaana nga abantu bagenda okukola. Kati na bano baggaliddemu bizinesi oziggadde olw'okuba nti mwaguddewo simanyi kirasi eziriranye ebiina ebigenda okuyita n'abagenda okutuula ebibuuzo kuba bizinesi nemwagala zitambule. Bano b'omanyi nti bo buli muntu ku kyalo atisita alina nassale school oba alina kindergarten oba alina ekifo bakuumira abaana bato nga abazadde bagenza okukola gw'oziggadde. Nze ngenda kusaba ekigambo kimu. Genda obuuze baddokita bakafulu bajja kubuulira ekintu kino before ng'ozze okuggala bizinesi z'abantu ng'ezamwe mwe ziggudde. Buuza abasawo nga tonnajja mu public kubuzaabuza bantu. Ekyo sijjala kirwa kungenze ku kirala. Okumiitinga bajjaji nkyogedde, drones mbabuulidde ekyetaagisa gwanga mujje saagala agalamidde buli mwagula effirimbi. Babagambye drone tebazimanyi n'ababakwata tebamanyi. Muba ekyokukola mukimanyi na kibabuulidde. Okitegeera? Ngenze eky'Abannayuganda mwenna abali mu diaspora. Omumpembe Yosef Tabasula mutono wa Kalekyezi ali mu panic. Kyova olaba yasitudde ababbi be bakafulu okutambula ensi yonna bagende nga bamobilizinga Abannayuganda basobole omukkiririzaamu. Kati njala kutuma Abannayuganda mwenna abali mu diaspora abalina empapula ezoogera ng'era mulina obuvunaanyizibwa obusobola okwogera n'okuwandika amabaluwa. Njala muŋŋambire bekikwatako mu nsi mwe muli. Bwe muwulira omuntu yenna agenda participatinga mu mobilization eyo worldwide, muwandiikire home office z'ensi ezo oba muwandikire State Department muzitegeeze nti eri abantu abapromotinga dictator tekyokka nga baga nti America
Bangereza, be Canada, ba Belgium, bali Denmark, bali ludda banga balina empapula. Oyo we mulabirako muwandikire State Department, muwandikire mu affairs bategeeze. Nti mu nsi muno mulimu abantu abasabasayira muno bafuna obutuuze naye baparticipatinga mu kutochalinga bannayuganda nga bapromotinga omumpembe yose tebasula mutono wa kalekyezi nga basinzira mu nsi zino era nga bali kusereza omusolo. Munyambe muwandikira abantu bano. In fact bwe kiba kisoboka mu amanya ga mateeka ne bifaananyi byamu abali mu America kino mukimanyi mukisobola. Oyo mwami gwe bayita Abe Walusimbi omufere aferedde Uganda ebbanga ddene ali mu America tasobola nakola dokweyoza ndawuya. Oyo Abe Walusimbi emyaka ayina ntomondi alinga ng'enfudu z'emmengo tasobola kukola ali awo. Ye kizibu alinga nsega kuyimira kintu ekifidde wayagala okubbira. Kati Abe Walusimbi atasobola kukola. Amaze emyaka bufukunya mu America naye ng'akyayina endowooza nti Uganda wagirabayo olina okubeera. Muwandike Stephen Mogeti ono wakolagana ne Museveni okutulugunya bannayuganda nga bafuna ssente okutambuza mobilization eno. Muwandike tiimu yammwe giwandiikire. Sina kindi mubagende nti bano babasobola badipootinge badde e Kampala kubanga lwaki bapromotinga eggwanga eri mu kutta abantu ate nga bo bali mu America mu safe zone oba Bungereza oba Canada oba Lirudawa. Muwandikire ebintu ebyo byonna bawandike bategeeze buli participating mu kintu kino muwandike ebbaluwa muteeke ekifaananyi kye ne details ze baba reporting badde e Kampala anti walungi bwebanga Uganda nnungi baba reporting badde e Kampala bakolagana omumpembe waabwe so si mu Europe oba si mu America si mu Canada. If Uganda is better, why are you in America supporting NRM? If Uganda is better, why are you in UK supporting NRM? Better go back to Uganda if Uganda is better. But you are there yapping that you are supporting Museveni. Go back to Uganda, which you think that is well. Leave Europe, you leave Canada, you leave America, go back. People are dying for you are promoting Museveni in diaspora. What kind of nonsense is that? Muwandike nabagambi advantage y'okuwandika mulabye reply yaayo. Akoni akivuddemu. Mama awards akivuddemu. Abangereza mbe expose nze buli kimu kitegedde. Mutegedde abantu batandise okumma visa kubanga abawandiiseeko. The moment you write to the right address, you get the reply. Please keep on writing. Bonna bano bakina balamu abalina emitwe gye balinga ensuuluulu abatambula beebuuza abatambula beeyogeza muwandike ku bite by'enjawulo babamme visa basigale mu Uganda nti nnungi. Abo bonna tiimu gye batadde mbwegenda tambula mu diaspora please muwandikire mu offices State Department wa wonna mbawandikire mbagale bana abasajja bali kusereza omusolo ba promoting omusajja ali mu kutta bannayuganda e Kampala period. Babajjeko empapula badde mu Uganda oba Uganda nnungi. Okitegeera bweba Uganda nnungi muwandi bweba Uganda nnungi mulinye muve mu America mujje mu Uganda. Bwebanga Uganda nnungi muve mu Canada gye babasindise mujje mu Uganda. Bwebanga Bungereza nnungi no Uganda nnungi muve Bungereza mudde Uganda. Lwaki muli Bungereza mukolera fujjo muwagire nale. Madam Kataha simanyi kemba bazijene the school to drop out. Please do research before you come to the public and fool people. What would why all kindergartens or nursery schools are open? Because those kids they can't be affected with the coronavirus. Provided they put some protective measurements. That's all. But crossing other people's business while your business are open, that is another way of putting people in poverty while for you are getting more money from donors and your business are open. Let other people work as you wish your business to be on operations. Please open other people's business. Do research before you come to the public and you lie to the public. Do you copy? Ask the professionals, ask the doctors, they will tell you. Ngenze maaso. Njala kumaliza video eno mbagambe. Mulekerawo ogendera ku bintu bye tuyita online tabloids
bwepapula bwamawulire bu TV obuli e Kampala obutambuza propaganda wa Museveni ne fake news tembugoberera ate temusharinga. Just inform us in inbox please ku page batadeke kuba tetugenda kulwana ba hackers. Oda hacker tosobola kulwana naye bahakinga Pentagon bahakinga state bahakinga White House account za bank bahakinga. What about we people who have just Facebook accounts? They can hack, but please help us by telling us that please go and visit your page. So and so has posted something which is contrary to your page. Then I will visit my page, I will delete that post. Please keep on informing us. Tetugenda kulwana ba hackers. They are there promoting Museveni and supporting or promoting propaganda and blackmail and diversion. So I'm completing this video by informing you, please, whenever you see any kind of post on no platform or on my page, please inform me. At least call me direct or send me message on WhatsApp. I will go there direct and I delete that post because we are fighting with the regime. In our specialist department of hacking or take fake news, we can't fight with the regime. We can fight with the regime. You to inform us, we go back to visit our pages and we delete false information as we did today. Era President avudde abagamba nti page government etandise kuteeka propaganda ku page ya platform ya Nupo ngejiteeka yetambuza propaganda. Yo propaganda nchiddamu Robert Kyagulanyi Ssentamu is nowhere to negotiate with Joseph Tabasula Butali Wakale. It is nowhere. Nope is nowhere to negotiate with anyone. So all that propaganda which is moving around social media, Robert Kyagulanyi Ssentamu is about to negotiate fake news, is not going to negotiate with anyone because that is not his responsibility. That responsibility brings all Ugandans who vote him massively. He is just a leader who leads us in the revolution. So it's we the Ugandans to decide. But our fate is we claim for our victory. Soon or later, we are going to take the State House by storm. So, of those who have been complaining about Noop going to courts of law, please remember your Senator Haburwale, son of Kareches, used to call us hooligans. So we want to prove him wrong, that we are not hooligans. We are a bit educated. We know all the procedures of courts of the law. We must follow all the procedures to expose him, even to expose those judges. All political parties in Uganda, mostly those who have been participating in the previous elections, they have been following the same procedure, but they have been denied victory due they were lacking some evidence. But for us, we have accumulative evidences from day one. So for us, we quite different from all those political parties. For us, we have a lot of evidence in our hands. So as Museveni used to call us hooligans, so we want to prove him wrong, that we are not hooligans. We are civilized Ugandans who have been oppressed in ghettos. So we want to show him and his entire government that we know all the procedures until the end of the day. We are remaining with 40 days to claim our victory by all means. Please, nobody is going to lie to you that we are not going to win this case. We are going to win this case and wait for the outcomes. You have been there yearning for change all for 35 years. Wait for 40 days. You are going to get your victory by all means. You do understand and copy. Take this note. Let nobody fool you. And stay warned. Stay warned. Don't follow those online don't follow all those line tabloids. Those are the state-funded newspapers online. They are funded by the State House. Security agents, mostly same way, ISO, and the other government bodies, including the parliament. The parliament has its own tabloid. So please, stay informed, stay where you are, stay alert. Any fake news you see, don't share, just ignore. Diversion after diversion, please stay warned. Byonna bakola simanya ko yalinyidde embuzi negizeramu omuntu, fake news. Simanyi bano babanja olitabanja fake news and diversion, don't follow. We are less concerned. If you want to follow someone whom you share the ideas, but someone whom you don't share the ideas, why do you follow him? And why are you concerned about those issues?
These so-called airline brokers, they are fighting because some they claim that they were paid, others they are not paid. Don't follow that shit, please. Follow but Chagulanyi Center, follow no pages. Don't follow such shit. Because they are there, they are paid to make diversion for you to go and follow them. Don't follow. And here again, I'm going to appreciate the Member of Parliament by name Cecilia Atim Ogwal. Madam, thank you very much for the work you did. Of all parliamentaries in Uganda, you came out strongly on the parliament floor and condemned the ongoing kidnapping of Ugandans, mostly in the central region of Uganda, that is Uganda. There are so many Uganda MPs in the parliament, but nobody is talking about that issue until you, Cecilia Atim Ogwari, you came on the parliamentary floor on the parliament floor and condemned the arrest of all Ugandans, mostly in the central division or the central region of Uganda. Madam, thank you very much. May God bless you and stay strong. You used to be strong, but I don't know what happened to you. But I can confirm to you that if you do good things, we do appreciate. If you do wrong things, we condemn those wrong things. But I myself, I appreciate for you for the work you did yesterday by condemning all the kidnaps and killing of Baganda youth, mostly in the central Uganda. And I keep on encouraging all MPs in the Parliament of Uganda, please come out and condemn the kidnap and the killing of innocent Ugandans in Uganda, because we are tired. We are in the 1st century. How dare you, the security operatives? They are moving day and night, kidnapping and kill Ugandan, innocent Ugandans. If you say that you are a leader, Mr. Yosef Habura, the son of Kareches, if you say that you are a leader and you know how to lead the country, in economics, if you have a big number of consumers, that means you're going to collect a lot of tax, but you have the little number. There is no how you're going to get taxes. So if you keep on killing Ugandans, which kind of economics is that? We are the taxpayers, and you are killing the taxpayers. Ogenda kujjawo musolo, togenda kufuna musolo. Kyekyo ngo kivuddeko buli muntu alina obulamu bw'esigu wamutonda. Watonda muhoozi, notonda Natasha ne Dana, beboolira ne mukazi wo, bwe mwewujja ekiwojjolo. Simple. Tolina buyinza ku muntu mulala gwonna gw'olina kutta. Tolina buyinza butta muntu. Mukitegedde bulungi. So njagala kumaliza olwaliro enkyalo akumeka enkyalo akutani. Tomorrow is Saturday. Let me relax nja kujja mbimuli ku Sunday. Enchaka okujja nga lwekindeeta nga lwekindeesi. Nebe siba si kyekyo. Njere bosi bulamu bale kulaba. Mukama bankuumire atakuumira mpeera mwe bale kulaba. So abeebuuza nti simanyi temukyanda banzijja naye eno page empya ekyokubiri. Bahakazi bangi Facebook yakyankana mu Uganda. In fact ne social media Uganda tennaddako. Ekyo muyino kimanyi. Abagiriko bali ku VPN. Abantu abasinga tebakyala ba Facebook. Ne WhatsApp calls abo tezikyayitamu, ziri tampered, ebintu bingi nnyo ebiri tampered ku social media. So saagala mukeremenga tetukyabeerako, tubeerako naye amu temukyalina access ku internet. Tennadda fule wakyaliwo bikyabulaabulamu. Mukitegedde? Wakyaliwo bikyabulaabulamu mu Uganda, network tennadda bulungi. Sabakeremenga temutuula abasome biki, nabagamba mu following twatekawo different platforms mu kulaba information. Nabagamba mugende ku YouTube, bwe mwana no videos ziteekayo eri ku YouTube gye ziri. Okitegeera? Zibeerayo. So kati mutegedde bulungi diversion zisusse obungi, temugenda ku diversion. Ebyokuintimidate nga simanya meetings abalamu, we are less concerned about that. Fe tulina evidence. Mukite esigadde 40 days to reclaim our victory by all means, kubanga eprocedure esembayo. Bahuligani babadde bamanya amateeka ne bagalinda ku nnaku 4. Mukitegeera? Ekyo bwe kiggwa mujja tuwulira zijja kwabika, tojja babulira nga zo tubabulira eddagala lyazo muliteekeyo. Fe tujja babulira kyekyokola. Saagala agalamidde gwanga mujje ne firimu muzifuuwe. Tebagenda kudda. The reason is those people are kidnapping people and killing because you don't act. If we united together as we did during the elections, nobody is going to kidnap anyone else. But if we keep quiet, there is no way we're going to defend ourselves. We used to defend ourselves before even the police comes or military.
And it is entitled to help each other, to defend each other in the Constitution of Uganda. That's why if someone commits a crime in the society, they ask the neighbors what went wrong, what happened here. You need to answer the question because you are the high witness in that crime. You either tell the police that you were not around or you had a hand in that crime. Mukitegedde bulungi. Kino kisoma bwe kiti. Nti njala bategeeza nti kikkakatako mu Constitution ya Uganda okuba nti weekuuma n'okuuma ebintu byonna abantu bakuliraanye. Nkiddamu singa omusango gugwa ku mulirwano nga wooli poliisi bw'ejja okubuuliriza ejja kujja ne weekubuuza owaayi mulirwano awo yafudde bamusse bamubbye wabaddewo tubuuli eki kye walabye. Ebwo buyinza bwa Constitution amateeka bagasoma kati gwe bw'osibye Uganda agamba nga bali mu kuwamba banno kitegeeza next bagajja kukima gwe teri ajja kufaayo naye bwe twali engedda Museveni nga tanajja kukola divide and rule twekuuma ntukuba ggwanga mu jensi n'ekuŋŋaana ekiro ne tukuba wuuli ne tukuba saagala agalamidde era engoma bwe yavuganga oba ebidde ne bamanyi nti kati lubaze luluwaani ne tulumba ffena ne kati mune batwala muno n'otula naye bamala badda ku ggwe bajja kukima ggwe n'otula n'otanyiga ti omusajja Bamutute tugenda kukola tutya so kye tulina okukola ekyo mukitegedde kikkakatako omusaba guno aguwa neighbor police ejja kutuukirawo mukulu Lumbuye nti tuli wano wa MC Norman nti naye MC Norman bamubbyeko ente ze ne batta n'omwana gwe neighbor walabye eki bw'otandika okunagira poliisi ekutwala kuba emanyi tuyinza okuba wa participate nze mukubba ebintu bya Norman b'okutta omuntu okitegeera naye bw'obanga Norman bamulumbye nga woolinawo otaasa era osobola okubulya poliisi okitegeera osobola okubulira poliisi bino temujja bisa ku radio ya Uganda de TV tewali agenda bibagamba so oikitiwa Mary Seguna bangayimbu waliwo information eginafunye nti Museveni ayagala kukwata family n'abaana bo osobola obutajja mu kooti kubeera misango gya Robert Kyagulanyi Ssenda kuba manyi toli kafulu bakutiisatiisa naye akufumbira y'omutu omufumbira abigere mwenkanye evvumbe kati mukulu yo sente bahabula otabesero ntano wakalekeze eti trick jolly na by the way let me inform you this musojiwe NRM mutegeddeko nti abantu abakola ku kisaawe Entebbe abakolera Kata Airways babagobye namba bagobye batu 20 to expose all okujja security za bana Bakyagulanyi nga afuluma n'okujja security za Babi nga afuluma. So the reason being is that omusajja kutudinga ne muyekera yabadde amanyi nti abaana Bakyagulanyi baafuluma okubanga yalina mission agiba buli bakwata kati ng'omuntu gwasigaziza okukwata yabadde Babi nga yagala kulumya Kyagulanyi bakwata Babi abageni nge Kyagulanyi ave mu bintu bino kati Kyagulanyi nga mmayi walo bado ba style n'agamba Babi soka weetoole Babi ne yeetoolamu kati efuta gigumulabye wa kamera ezo security cameras zibeera ku kisaawe era mu control room ya S nebaga SFC yatwala kisaawe kati baade bakuba ebifaananyi mwetegereze ebifaananyi ebifaananyi si bya kamera ya simu si bya kamera ya mu ngalo no bya security cameras zibeera ku kisaawe so those who operate those cameras in the security rooms aba SFC be bafulumiza ebifaananyi ebyo ne biteeka mitembagano kitegeeza ki bate bamuyina ku right mukwata ne baade bagala mukwata balumiro Bakyagulanyi Ssentamu ave mu race namuga Babi nga bw'okimesoka weetoole muze nsigale wano nja kulwana Babi n'afulumamu n'agenda so ne kiruma Museveni n'abanyampi ba NRM so kati ne Seguna baagala mukola kigambo kyekimu naye ne boona okwata abaana ba Seguna tekigenda kutaasa Museveni ate yo fomu twagivaako ey'okutiisa abantu mwe mulina obuzibu mumanyi ekintu kimu kyabuyeeke temumanyi mateeka singa gaali gasooka ne constitution mwandibadde mugijjawo naye temukyasobola so bambi mwebereremu ebintu mukola tebikyali mu mateeka abaana tubasomesezza abaana basomye n'abantu mwali mutandi basiru tebategeera bannayuganda bazuukuse bategedde amateeka kyeki bategedde temundu tekola lwaki temuva ku bintu bya kisiru ebyo gwe kimu n'otuyamba mutte musibi ogenda otogenda kumala waani munna gogenda fugaani Museveni wumuze engalabiyo wumuze empalaatayo kubanga n'emyaka gyoti omuggo gw'entaana gukuyita bw'ogenda ofa ogenda fawe katugenda kuzika mu kofini emu ne State House togenda gibeeramu wadde okubeera eri ewuwe lwaki tugenda kuzika tukuzike mu kofini emu oli essowaani y'emmere emu oli akamonde kamu tonywa bbiya tonywa walagi naye neweebuzaabuza ng'afuuka n'abantu tugenda kufa abantu babaana batabaki bintu mbireke by'okutta abantu tebikyagasa mutta balijubira mutte mugenda kufa nze neewuunya n'otula omukazi Janet yali awo ga mutte gwe togenda kufa moli moto oba oli enfudu z'emmere kudazo zafa si bwe wazalinga enfudu nga 8 kati waliwo 2 zo zazo zifa nazo zituuka kira n'ifa n'otula Sam okuteesa yeekwese nga temutemu naye ali awo tagenda kufa nawe ogenda kufa sali musale nawe ogenda kufa
jeno jojjo dongo tata lususu nawe ate tata lususu nga tonnafa oyinza osooka ovunda face n'ofuuka ng'akamenke kubanga kati wava mu bulaka n'ogenda mu yero nova mu yero n'ofuuka pinki nova mu pinki n'ogenda mu red kati oba ogenda oba kati simanyi bakuyita sadoline oba representinga sado kubanga tata lususu oba olina kampuni ya bizigo oba bakufumbira ludda jjajja weefumba tata lususu weebale jejjo odongo jeno jejjo odongo weebale okola ffe gwe twatumanya omusajja omuddugavu n'ofa mu bulaka n'ogenda mu red nova mu red n'ogenda mu pinki nova mu pinki kati oba oli mu kkala ki simanyi kati oba olinga bwe otunaniza oba olifa kati doozi olinga gundi oliwa papo soda wa papo wa mirinda frute jejjo odongo atoleka afuuka frute soda kala zikulimu nnyingi kati at your age bw'obanga okyasobola okukola ebintu ebyo then netwewuunye endowooza zammwe mwena mugenda kufa mugenda kufa but you are killing other people as if you are going to stay on this world until God's come back. God will not return and Jesus will not return, but you too, God is waiting for you there to answer the questions as to why you've been killing Ugandans. You kidnap fellow Ugandans for what reason? You've been in power for 35 years. You've gained each and everything. Why don't you leave Ugandans in peace? You keep on purchasing guns, weapons of mass destructions. Why? Where are you born with guns? You came naked from your mother's womb. And you'll go the same way as you came in this world. You were born alone, you go alone. So mwebereremu. Mukulu Sadolini tata lususu. Jeno jejjo odongo. Just boast yourself there. You said that they have kidnapped almost 46 people in 10,000 years. You're talking about 46. Kirabika ebizigo byagenda mu bwongo kati. Ebizigo byafumba obwongo. Mweyambalira galubindi nga kireva kati eno ey'omugundi ey'omu Nairo book. N'obeera n'obuzaabuza abantu ng'otunula bw'oti. Oba oli mu kukala kintu ffe tukyamanyi kala ntufu gy'olimu. So Oweekitiibwa Maluda Lubega Sseggona akali amaggwa taata wange nkusaba abaana basindika ku bijja bye bajjajja babeereyo bagira bawummulamu gwe nawe obeerewo ng'omwo ngaggaza empaka omusanga tugumaliriza abantu batusobola bali mu old stone age bali mu ffe tuli mu modern day society bajja tusobola beerako wooteeko soko weeryemu ewa tubeereko tukole ebintu bye tulaba gavumenti gye tulimu yabaffe gw'odira omuntu badde mu kyokusatu n'ogamba mbu ate yawangudde gye mbadde mukola ebyo liba tekyali Uganda. So tata lususu jeno jejjo odongo wuumuze engalabiyo. Museveni wuumuze engalabiyo emyaka gikuweddeko ne mukazi we ne bannammwe mwenna. Yemuteeka musimayi mwene emyoga gye muteekawo sede mwale muziba wa mu ntandikwa mugenda ziba wakati temukina kyemusobo temuna kyemutugamba. Temukina kyemutugamba. Temuna kyebatugamba. Omuntu obeera nga kyolina mutwe kiivu notta. Tikina kikigasa. Bannange ndowooza kamba siibule n'abalaba kakatu nabaakedde mukkirize okugenda kwange kuno mwenna abasajja abeesiga ebizigo ne mbanga jjejjo odongo mbalamusizaako mwebale gye mutuusaako engalo ebizigo byali by'abakazi kati abasajja twekuba ebizigo nammwe mbalamusizaako temufe mujja kuba bulungi so mukulu jjejjo odongo next time don't fool Ugandans, tell them the truth. You know almost 10,000 Ugandans, mostly youth, they have been arrested and kidnapped for you just coming on the parliament for blogging around that. We know almost 47. So 47? So Tata Lususu behave. Tata Lususu, Jeno Jejo Dong. I don't know whether you're working in solid paint these days because you're mouth color. Your mouth color. We used to say my multilingual. Now Tata Lususu, Jejo Dong. Your mouth color now. I don't know whether you work in soldering paint. In fact, you have a company. Nja kudira olulala. Nja kudira olulala. Njala kuteeka mu line jejjo odongo. Oyina company. Oyina company supplying amagye obuwunga n'essukaali n'ebikozesebwa sabbuuni n'ebikola ki naye weefula nti si yo naye yo mala okukola research. Nja kujja nku exposing tofaayo. Nja kujja nku exposing. So kati simanyi bajjejjo odongo onaaba Pepsi, onaaba Coca-Cola, onaaba Jiki. Bakuuta nampawuzi n'ez'emmotoka zino emmotoka be bagikuuta ku bonnet oba ku gundi bagikuuta n'oluwawu luli. Kati simanyi jjejjo odongo oba anaaba Jiki, oba anaaba gundi
ani abakazi bino bamina babita ebijjako langi ku njala bamuyitaani sima bamuyitaani bimukuba byakozesa simanyi nakumanya so mbatadde mweraba oli ayagala okuteesa naye budde buweddeko dakiseemu dakiika nakambaleke enkyanja kujja enkyandoza kanzije okay tomorrow ngenda kukola program egenda kubeera open discussion enkya ngenda kukola program egenda kubeera open discussion sigenda kuteesa sigenda kwogera buli omu agenda kujja wano ng'awa endowooza okusinziira ku bintu nga mukola ki bwe mubiraba egenda kubeera open discussion mikitegede so tata lususu ojja kuba bulungi jeno jojo dongo singa otuyamba n'otupulira biki byokozesa okola mu saddling paint oba okozesa birungo ki okutuva mu black n'ogenda mu multicolour ulinga tv bw'ogikwata remote osobola okuteekamu black osobola okuteekamu white osobola okuteekamu coloured osobola okuteekamu nga byawo tetegeereka ebintu kati naye bwatyo tetumanyi kala ntuufu gy'alimu tata lususu oyo so oba okola mu saddling paint simanyi kati ojja tubuulira ekituufu kikala ki gy'olimu entuufu naffe tetukyamanyi kala ntuufu gy'olimu jeno jejo donc tetumanyi oli mu kala ki oba oli mu pink oba oli mu black oba mu red oba mu ki simanyi naye ng'oli multi kala kati multi kala bibeera mu settings za simu kala ki gy'oyagala ebeere mu simu kati naawe otubuzaabuza ne bwe tuba tukunoonya kisobola ku understandinga tetekera okubuzaabuza abantu mukama abaye bafukumbire